bro, netegereza bulungi. I don't take advices from people who are not where you want to be. Crypto ya chifere. Donald Trump are trading a crypto. Elon Musk are trading a crypto. Abo abali byetwegomba okubeera bakola business. Jokola ki gwe joga nti ya chifere. So waliwo n'omulala era yangambye busimanye gwe kotandise bino credibility egeze bino ebya crypto. Nagenzo omuntu nolako ngali mu construction ekata nengamba nza laptop. Ali mu construction ekata ampa amagezi ngakolereko nga byango bako Elon Musk byakola Donald Trump byakola nenga nedda bannange omanye ebintu ebisingo tukumira emabega kwe kuwuliriza abajega gwe nobeera awo omanye obuzibu bwe tuyina nti nga abantu tulowooza nti wokoma okutegeera n'ensi weekoma n'omulala era yangambye nti laptop cryptocurrency ali haramu nze sikola kintu kukiteeka mu audience yange nga simaze kikolako research nti zije nkikube wano no yonsonga lwaki tonsanga nga I advertise everything no nengamba ngenda okugenda okunoonya nengaseka menke mufti menke yayogera ki ku crypto ono okumunoonyereza ku nga yabyogera dda we nategeredde nti ensi yatuleka dda 2021 yayogera ebigambo bino ku internet ebigambo gye biri mugende mubinoonye nammwe. He told us a while back, Bitcoin. We bit our fingers, didn't we? You know why they call it Bitcoin? It bit all of us, subhanallah. I was bitten too, by the way. That doesn't make it haram. That's another ruling all on its own. But we were bitten, mashallah. Those into crypto, it's the future. Allah bless you. I hope you got that little message. Cryptocurrency is the future. Kati gwe ngonzi jawo. The days I've tested. Okino okulaba Sebbo ebintu bya ddala ensi yatuleka dda ngenzo okulangira nti ebintu abasajja bulijjo batunogako sente abaana ne bajoge site ne tugamba nti ku economy yatabuka bwetyo sente bazijjawa kumbe bakyusa omwalo we bavumira mu economy endala wadde bawangalira mu economy enfu naye nga bavubira mu economy endala naye owulidde akagambo kagambye it beat his hands lwaki ayogedde bwatyo. Waliwo enkola abantu abatradinga crypto abasinga abakaaba batradinga manually abalala bakwata sente nga ddala bya ddala ne bazikwasa abantu baba tradingire abefuula nti bo ba professional mu kutradinga asobola okutradinga manually but waliwo challenges nyingi ngo tradinga manually kubanga gwe ng'omuntu otuuka ekiseera n'okoowa what if akatale bwe kalinnya ekiro sawa 8 nga weebase so olw'ensonga nti Katonda yatuyamba n'atuleetera abazungu ababeerawo nga balowooza nti batuula ne bakola ki ne ba finding a solution ku buli kizibu. So someone came up with quantitative crypto trading robot or setting and setting ye ne kolera akasente right on your phone. Abantu nabula bango obulango buyitawo you can work on your phone, you can work from home. Ngangamba bino byakutuyiya naye we nayongeredde okutegerera ddala nti ebintu obiwanga obudde n'obitegeera oba si ekyo opportunity zigenda kuyitako naye Katonda ono olw'okuba nti munnanga njagaliza akasente obulango bujja bupopinga era omala opportunity n'ogikola ki n'ogyenganga kuba ekyo Katonda alayika yakiteekerateekera. Sente ziri muno bw'obanga owaddeyo akadde n'oyiga. Nina ne tiimu nze gwola atompeta wakusaaga 20 people era I will be unveiling my team next week. Next week people are already trading with the crypto. Yes, 20 people bengina the classic 20 ngenda kubabalaga live. Nja kuba live mbabalage my classic 20, my team. So if you want to join my team, my number is over there. You want to trade with crypto, you want to learn how to trade with crypto using Royal Q, just tap me over there and we rock. We get money. Ensi yatuleka dda bali gye banaabeera eri tufuneko kasente nga waliwo bali eri abasumbuye nga tebakalinaako kakodyo. Tulaba nti bali basabotaging ya buli nyingiza ya sente. Tufune akasente nga you are our own boss. Say I'm out.